Tulina ekibuuzo kyaffe olwaleero kigamba Katonda yagamba Ibulayimu kuwaayo ki nga ssaddaaka? A. Omwana. B. Embuzi. C. Ente. Bannaaye tugenda kusoma olwaleero Olubereberye 22 ate na subscribinga mukwano olinda ki? Subscribinga, olikinge, osharinge, ohitinge notification bell eyo bwe tuteekayo vidiyo kutuukeko. Olubereberye 22 olunyiriri olusooka. Oluvannyuma lw'ebyo Katonda n'agema Ibulayimu n'amugamba nti Ibulayimu n'ayogera nti nze nzuuno. Olwokubiri n'ayogera nti twala kaakano omwana wo omu gw'oyagala ye Isaaka ogende mu nsi ya Moriya oweereyo eyo okuba ekiweebwayo ekyokebwa mu lumu ku nsozi lwe ndikugambako. Ibulayimu n'agolokoka. Tuli ku Lwakusatu. Ibulayimu n'agolokoka enkya mu makya n'assa amatandiko ku ndogoyi ye n'atwala babiri ku bavubuka be ne Isaaka omwana we n'ayasa enku ez'ebiweebwayo ekyokebwa n'agolokoka n'agenda mu kifo Katonda kye yamugambako. Olwokuna ku lunaku olwokusatu Ibulayimu n'ayimusa amaaso ge n'alengera ekifo. Olwokutaano Ibulayimu n'agamba abavubuka be nti mubeere wano n'endogoyi nange n'omulenzi tunaagenda wali ne tusinza ne tudda gye muli. Olw'omukaaga Ibulayimu n'atwala enku z'ekiweebwayo ekyokebwa n'azitikka Isaaka omwana we n'atwala omuliro n'akambe mu ngalo ze ne bagenda bombi wamu. Olw'omusanvu Isaaka n'agamba Ibulayimu kitaawe nti kitange. N'ayogera nti nze nzuuno omwana wange. N'ayogera nti laba omuliro n'enku biibino naye guliwo omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa. Olw'omunaana Ibulayimu n'ayogera nti Katonda aneefunira omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa mwana wange. Kale ne bagenda bombi. Olw'omwenda ne batuuka mu kifo Katonda we yabagamba. Ibulayimu n'azimbira eyo ekyoto n'atindikira enku n'asiba Isaaka omwana we n'amugalamiza ku ki? Bannange n'amugalamiza ku kyoto ku nku. Ibulayimu n'agolola omukono gwe n'addira akambe okutta omwana we. Olw'ekkumi ne malayika wa Mukama n'akoowoola n'ayima mu ggulu n'ayogera nti Ibulayimu, Ibulayimu. N'ayogera nti nze nzuuno. 12 n'ayogera nti tossa mukono gwo ku mulenzi, tomukolako kantu kubanga kaakano ntegedde ng'otya Katonda kubanga tonnyimye mwana wo omwana wo omu. 13 Ibulayimu n'ayimusa amaaso ge n'atunula era laba ennyuma we endiga ensajja ng'ekwatiddwa mu kisaka n'amayembe gaayo. Ibulayimu n'agenda n'atwala endiga n'agiwaayo okuba ekiweebwayo ekyokebwa mu kifo ky'omwana we. Waliwo ebitundu bya Bayibuli bye ssaagala kusoma kubanga kati teeberezaamu ng'onnyonnyola Saala nti Mukama antumye omwana nga ggwe Ibulayimu obigamba Saala. Ebintu ebimu tebyetaaga na kunyumya. Naye Bayibuli egamba nti ebigambo bino byateekebwawo for our learning, ffe kuyiga na kuggyamu ekyokuyiga. Tugenda ku Lwa 14 bamikwano. Lwa 14 Ibulayimu n'atuuma ekifo kiri erinnya lyakyo Yakuwayire nga bwe kyogerwa ne leero nti ku lusozi lwa Mukama kirirabwa. 15 ne malayika wa Mukama n'ayita Ibulayimu omulundi ogwokubiri ng'ayima mu ggulu n'ayogera nti neerayiridde nzekka bw'ayogera Mukama kubanga okoze bw'otyo n'otannyima omwana wo omu. Olw'17 okukuwa omukisa n'akuwanga omukisa n'okwongera n'akwongerangako ezzadde lyo ng'emmunyeenye ez'omu ggulu ng'omusenyu oguli ku ttale olw'ennyanja.
era ezzadde lyo balirya omulyango gw'abalabe baabwe 18 era mu zzadde lyo amawanga gonna ag'omu nsi mwe galiwa oba omukisa kubanga owulidde eddoboozi lyange abaffe. Naye nze bannaaye era Katonda buli omu alabayo ekimusaana. Nze singa nali Ibulayimu eno tesiti nali njigwa lumu nga tebiriiko na kugira nandigambye eddoboozi lya Sitaani kubanga ani awaayo omwana we? Era Mukama ndowooza takema buli muntu. Bayibuli egamba buli omu Mukama amukema okusinziira ku ki? Ku magezi ge n'obwongo bwe. 19 Awo Ibulayimu n'addayo eri abavubuka be ne bagolokoka ne bagenda bonna awamu e Beruseba. Ibulayimu n'atuulanga mu Beruseba 2. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo ne babuulira Ibulayimu nga boogera nti, laba, eri Mirika naye yazaala abaana muganda wo Nakoli. Mirika yazaalira abaana muganda wo Nakoli. Wuuzi omubereberye we, ne Buuzi muganda we, ne Kamweri kitaawe wa Alamu, ne Kesedi, ne Kaazo, ne Perudaasi, ne Yudaleafu, ne Besweri. Besweri n'azaala Lebbeeka. Abo 8 Mirika be yazaalira Nakoli muganda wa Ibulayimu. 24 N'omuzaana we erinnya lye Lewuma, era naye n'azaala Teba, ne Gakamu, ne Takasi, ne Maaka. Bannaaye olubereberye 22 lukomye awo. Lukomye awo. Mukama abanjagalire, abankuumire, abampeera omukisa, abangaziyiriza ensalo zammwe.